Okyalaba program Akasengejja. I'll show you the future. I'll love you till the end of life. I'll treasure you, marry you to run my life. I am tucking away by your love, baby. I breathe you, I feel you within me. I am tucking away by your love, baby. I breathe you, I feel you within me. Alright, akayimba bakaita Breven aweka Zani Brown enko etondera nti akayimba kalikemba dempise akakapalaga kafunyemu obuzine tugenda kakubira eddako nga tumaze okuyisaawo obuyimba obwo webala nnyo mukwano okola program Akasengejja buli lwa mukaaga ssaawa 5 ez'okumakya mpaka mukaaga ez'omuntuntu naye nkujjukiza gwalaba nti waliwo umbrella gye tuyita Uganda Performing Rights Society bali wali ekamuwacha tuuka ku Kobil babuuze nti bannange UPRS eriwa oba Kira Road ekibanja 99 abantu bano bakwatagana n'ebintu ebiyiiye ekitontome owandika ku katabo wawandika oluyimba walufulumya ebintu ebyo byonna bekwata lwansonga bagenda kuyamba abaala batalina bwongo buyiiya bakuyambeko kubiprotectinga ate ne woona oba olinago waabidde era bajja kuyambako mu nsonga ezo muyimbi gwe omukyalo oba omwami omukulu oba omuto kaakati wewandiise n'ekibiina ekyo lwaki ogenda kufunamu nnyo w'oba ng'oli memba waakyo ojja kubanga osasulwa singa oluyimba oluba luli mu circulation nga luli ku TV luli ku radio lukuba mu bbaala lukuba mu supermarket lukuba mu hotel ebyo byonna Uganda Performing Rights Society kakati gwe omuyimbi genda yobeere ng'oweewandiisa nabo ate naawe alina business ng'okuba ennyimba ez'abayimbi abaffe abawano mu Uganda era naawe olina okusasula ensimbi naffe ku Bukedde tusasula amaradio gasasula na buli omu akozesa business eya music bate kakati ono omukyala Zani Brown ye diva
diva tekitegeeza kuyimba ng'onyiga eddoboozi bwotyo. Mutawaana oba abaana ba Uganda babaki balowooza nti okubeera international okuba nti oyimba oluzungu olina kunyiga bigambo And who told you nti okunyiga ebigambo kwe kubeera anti international? kwekyo kwe wali I'm asking that. Owulidde kati bw'owulira Zanzibar, oh my god, abamukubidde ndowooza ye Croach mpuliramu oba Sharma ku gita yali ku gita yakuba distortion gita eyo naki ne method gita mu gundi omu rhythm eyitamu mu luyimba bamukubidde bulungi nnyo track nnungi. Kati nenzira ku muyimbi Zanny Brown. Honestly Zanny Brown okola biki? Olinga amayembe agayimbira mu ssabo. Honestly that's how you sound like. Owulidde okutte eddoboozi olinyize ogezaako okwambuka waggulu okankanye eddoboozi bugundi butremolo bwoteekamu bukibo bunna tebukola just olyawo simply because you want to sound sexy. Oh my god, you're sounding sexy and you're sounding like amayembe musabo. That is what you're sounding like. Onabadde ayimba ku biki driven awe? Driven yawe bwebalaabo oba driven oba eno ye style che ya Zanny Brown. That's R&B. Because Final Destination olwa CD yabadde dancehall. Omukyalo w'amagezi yabadde afropop. Double yabadde R&B. Ono ali mu R&B. Ono Zanny Brown ali mu R&B. Atenga asobola ekikolo. Yeah, I don't get her message because she's trying too much to impress. Agezaako to impress too much. Waliwo okuyimba noyagala oyitewo. Kati video yabadde ategeeza ate kutegeeza abadde mulaavu. Joyitabula. Ono obaka bwategeeza ki? Point yange ejja kuba clear. Zanny Brown oba ne promoter we. Number 1. Croach wabanga ya producing track nungi nnyo naye Croach ndowooza aba producer tulina okusinga kukawo tulina okufunayo ate aba kati nga bw'okola ebyuma bulungi tulina okufunayo aba vocal directors. Omuwala oyo ayimbye oluzungu naye nga lwewuunyisa. Baby amuyita Bibi. Love agiyita love. Waliwo kyayogedde mu Luganda awo nakyo ne kineewuunyisa. Kwagamba bambi asobola naye yeetaaga kuyambibwa kubanga abamu bo bwe bava eri abaana baba bamanyi nti kyenkola kyekituufu. So n'abiyimba bw'atyo. Ekirala eddoboozi alinyize nnyo. Eddoboozi eddungi kubanga alina that tone eyo gye tuyita eri nozo. Naye ate eyo ba olina openinga up your vocal eddoboozi liba clear olina okwasama. Singa yalisiza mu chest owulidde liba lifulumbigira bulungi. Bwembanga nze mbadde manager owa Zanny Brown n'ali mu advise nze nganze nti oluyimba olwo lwennyini asobola okulekamu kapaati k'oluzungu katono n'aluteeka n'ateeka paati ennene mu Swahili kuba bw'ayimbye paati ya Swahili ate ne mufiiringa nnyo Swahili n'Oluganda n'alekamu ka English katono. Awo kyayagala kiyinza okukola kubanga Abatanzania bajja mwagala Abannakenya bajja mwagala. Wano right now it is confusing because olulimi ebigambo bye yayimba tebiwulikika yabinyiga nnyo. Mwampe Maxi za Zanny Brown akayimba ke Driven Away tugendere ddala master tugenda kuyita akayimba kala then akayimba kakapalago ekana bakatiredde nako nja kayita webale nnyo mukwano okungumikiriza n'okola program Akasengejja. Bate amuwadde nnya ate tabula ye n'amuwa 3 akayimba okay katuyilaba akayimba tinditiri akayimba kakapalaga then tukomewo tulaba akayimba kalala tavaawo. Bersel manyan manial makapala komiriwa makilwoni tindirio lo mirwana ngwa miel Kaparaga tindirio dance and drink money dance and drink money tindirio wango puto par meku wango puto par kana mazina gange gende tindirio oli mwankubuza tindirio omuddamu ntino tindi abeeyo tindi tindirio tindi
ye tindi 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 yo tindi tindi yo lulimi lwa ndongo tugizina twetiyula wetiyu tindi wetiyu tindi wetiyu tindi wetiyu tindi tindi yo tindi dance and train money tindi dance dance tindi dance and train money tindi 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 yo tindi kwanga ukuto kwa tindi meku meku tindi kwanga ukuto kwa tindi abedda bazinanga zigidonga ne bwabalippize mu nnimiro batukubiro zina ku ssomero kati tutuno wano kutabiro tukirira paka ku ngato ne twambuka paka mwenyango bwendeeta bwenzomba bwenkona bwenkyusa bwendeeta bwenzomba bwenkona bwenkyusa tindiriyo dance and train money dance 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 and train money tindiriyo kwanga ukuto kwa meku meku kwanga ukuto kwa engere ekyana bwe kizina twist nga kinyenya best kinyenya west kisunda chest wabula kina breast tetuyina stressi tweyina kashi magombedde lispensi wonokubira dansi enongo fe tugibala abaana nga bacakala esente nga baziwa abalonda nga tutereka tetweyagala mpeka olwonna tetwagala agende nawe weyagala eweka olwonna takwagala kubowe agende ndiriyo dance and train money dance 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 and train money ndiriyo kwanga ukuto kwa meku meku kwanga ukuto kwa bamuyita kapalaga baby n'akayimba tindi tindiri obanga wakatweyungako mukwano oluyimba olwo lwakutaano ffe twatandise dda ssaawa 5 ate saa 6 we zinawera programu eno nja kuba njiggalawo abafirimbi be baddako so oba oyagala eby'omupiira kumanya ebya betting ono yakoze atya kwebityo mukwano programu firimbi yeddako nze namanja Priscilla obanga wakatuninga in bate kati ono ayimba biki oyo bamuyita folk pop folk nti alimu ebyekinnansi pop nti akozeseza approach ya pop erimu wild music erimu bichi erimu fusion ya kati bwandi kati limba alina we yakije nti ka folk pop aka folk song ke yagase Kapalaga as a person Kapalaga as a person Kapalaga yetagamu emiggo I mean, he can be good, he can be better than that. Yetagamu migo na MP kukawala atako. Kubanga, you look at him, he has the talent. Tata wa Kapalaga, Celeste, ayimba bulungi, ayimba kadunga yakasude, ayimba agira bulungi naye ono mwana alina ekyejo. Yetagamu ku migo ku ngolo mukawala atako no bamu ku ngolo nalyo. Yeah, ojadde munkubira. Kati Kapalaga oluyimba luno bwandibadde na lunene okusinga kaawo. Nze nandiko ngoma nandizigezeza ne ziba nga ziri heavy nenkola arrangements nga nina ebivuga byenjaga ebidominatinga nenkola ebuntu kati ne content gwoge tende ebimu byakola awulide abaana bazina twist wepato batunanga banyenya bubina bend over bubina bwe bukakana oyogede kubimba bwa nasale kano sike kan nasale kano ntwira bwe bukola nenga bujidde mu gundi ya folk kisoboka soke Joy Tabula tuli kuluyimba tindi yakutandikira ku mwami Celeste Kasule tata wa Kapalaga ate si yayimbye amutukubiremu ngamba omwami oyo ennyimba ze nakolako naye okay naye ennyimba ze zirina amakulu mangi
kati bw'otunuulira folk pop alinga kadongo kamu content bw'owulira olimba lwa kadongo kamu nga luli mu bintu ebyo byasumanyi tubuuke tukole tutya lukubowa mangu era n'oluvaako kati ennyimba za folk pop oba folk tonatuuka na pop zirina okuba n'obubaka obuli particular ngono kapalaga yandibadde alina message gyatugamba wanga bw'otunula bwoti ekifaananyi kya kapalaga oluyimba olwo tindi kikukuba as in setup naye ekikujjako kwe kuba nti olinda owulire kyagamba nga tokiwulira abadde abulamu message ekivaamu ng'okola ki ate message nze simufunye video andi kyekyo kubanga bicontradictinga byowulira byayimba owulira nga byali badde oba biri mu dance hall okitegeera content ye kati ate yaleese mu folk pop kati waliwo contradiction ye so yekuzibamaaso tufuna akayimba akasembayo kubanga n'akadde kangenzeeko nkwebaza nnyo Wajid ali mu control room Joy Tabula amwadde bbiri bate namuwanya ndwa video nungi asobola luyimba lwa Julie Mutesasira katulaba akayimba asobola by Julie Mutesasira webale nnyo kola program Akasengejja ng'omwami n'omukyala ng'abaana ne maama jjajja n'abazulu bw'atyo bwampembejja nga ssente mu banka ng'omugagga bw'akuumibwa n'embwaze ku geeti bwebwo obukuumi wampadde anti agamba abamwesiga alungamya amagenda gaffe agamba abamwesiga yamanyi fyuca yaffe anti agamba abamwesiga akuuma n'abaana baffe agamba bwe tumwesiga buli kimu atwewera He's able. My God is able. My God is able. My God is able. My God is able. Asobola, asobola, asobola. He's able. My God is able. My God is able. My God is able. Asobola. Nalimanyi yanvamu. Nalimanyi Katonda yansula. Nze nalimanyi nti wange byagaana. Era mmanyi nti waffe twasemba namusaba taata n'awulira ye namusaba bwatyo n'aleeta namusaba bambi n'aleeta ne kafefa n'aleeta emirembe n'aleeta ebirungi n'abireeta ennyonyi nayo n'enjirinya amawanga n'entambulamu bamuyita Julie Mutesasira n'akayimba asobola oluno lwe lusembyeyo olunaku olwaleero mu programu Akasengejja we tugenda okukoma mukwano ne nkugamba nti buli lwa Monday saa 9 gw'ekiro repeat ogifuna ate wetuvaana eno buli programu gye tuba tukoze wano okuva eri gye twatandikira emyaka giyise munnange osobola okuzifuna tutandike ne Julie Mutesasira it's a gospel song banaye mwebale nnyo abasiraamu okusiiba mbeebaza nnyo nnyo it's a gospel song
kasera tuli mu Ramadan nemebaza okusiiba ate nawe atasiiba olunaku olw'enkya genda mu church bateka gospel worship and praise Yesu asobola nachi simple simple happy go like a song omukyala atakaddiwa ndabikidde bulungi era Julie nkulamusiza nnyo naye nze omutawana gwe nina ne Julie guli gumu nti eddoboozi lye liri too good for some simplistic songs like that. Actually, yeah, you're right. alina eddoboozi ddungi nnyo nti bw'okwata buno obuyimba n'obumwa asobola yesu asobola. That's nothing to such a beautiful voice nga gy'alina and powerful kubanga ly'eddoboozi lye lirina amaanyi akanyuga voko. Actually alina obuzibu bulinga bwa Angela Kalule ne Angela Kalule agenda n'ayimba obuyimba obuli simple kati abawandiikira abasajja bali wano bamanyi okuwandiika obuyimba bamira bumire. Ekintu kye nabagambye nti the world is moving on a reverse. Kati ebibi bye birungi abakyala olumu tobanenya nze natuula n'Angela Kalule nenjogera naye about that thing nenga naye alina reason. Angela Kalule bw'owulira album nga Dark Chocolate nga yali promoted by one of the biggest promoters wano Shaka Mayanja naye bantu bannayuganda tebagikkiriza mu bukugu bwayo bwonna n'akola katikitiki ensi n'egwa eddalu kati oba omusuubira kukola ki. Malirizayo comments zo ku Julie Mutesa tulabani agenda mu kasero bati malirizayo comments ku Julie Mutesa Asira ali caught between whatever and the hard place kati kimu commercialism kati era tabule kyayogedde kyekyo commercialism tunoonya kiki ekikwatayo amangu kati awo okulo obuyimba buli kama asobola n'oboolya n'okanyuga eri let me tell you that is what is happening with Ugandan music. Ugandan music is becoming video ya Julie emachinze ne message ye nungi nnyo praise is a very good one. Kansembeyo nawe sirina points zaawukanako nnyo ku bateza abadde ayogera okujjako nze ekintu kimu nti video eyo baali bakola production ya video ze ndowooza dance eyo yajja nnyo olwateetaagisa it was too much. Ebigambo bye yali ayimba we needed to see her more in a image asobola kino kiribwe kiti story ye lwaki Yesu asobola amazina gajjemu akatonotono naye nze nalabanga producer wa video eyagetinga script yabulwa idea n'agamba kati tuteekewo abazina. Julie is a very nice artist atandabikidde bulungi nnyo nti ayimba bulungi naye olwakuba kati tukula tuva mu bantu tuddamu apes kati twagala bibi mombe Max za Julie Mutesa abafirimbe bandi bubi abafirimbe bandi bubi bantu bagala nzigalewo sho it's okay no problem. Amwadde 5 Joy Tabula ate ye batina muwa mukaga tugenda kuva ku mukaga nga tugenda ku namba emu asobola by Julie Mutesa Asira gugaitamu driven away Zani Brown ndano rujja kuba tinde tiriyo kapalaga rujja kuitamu double she style Nanita the diva omuchalo wa magezi Anet Kemirembe that one I knew final destination Rasidi omuchalo wa magezi Anet Kemirembe tuyinza obula kusobola sweetheart naye ng'ojja kugenda ogezeeko ewaala munnange ati nange sina kyakukolera program Akasengejja ekomye wano eno mukama Katonda abankuumire. Happy Ramadan.